Kyoyagaliza embazzi kyobyagassudde lunaku lwa Mande ennaku z'omwezi ziri 15 mwezi gwa kuna mwaka 2024. Mugamba mutya mwena abali ku NCK TV webali kubanga oli naffe bali kutambula naffe kati suubire nti olunaku luli bulungi era nga naawe gy'oli oli bulungi. Wetuli nnyo okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo kugamba kimu nti gwe kola kinkimu subscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu amawulire tujja kuba nga tugakutuusaako. Ensonga za mwana muwala Fiona Nyamutoolo ne Edrisa Musoza embaga wenjogerera eyengedde. Si byansimatu si kwetubba naye nga kyonjogerako olunaku lw'eggulo mwana muwala ye kennyini Honorable Minister Fiona Nyamutoolo oba Nyamukenzo yamaze dda okuba nga akikonfaminga. Lunaku lw'eggulo waliwo gye baabaddeko nga mikwano gye abamwagala ennyo baamukoleddeyo akabaga. Akabaga kano babadde bamuyozaayoza okubanga yaweebwa obwa minisita era yasinzidde mu kabaga kano n'akabatema n'abagamba nti mu nnaku ezitali zeewala balindirire wagenda kubaawo embaga ejja kuba nga emenya ebitooke. Yabagambye nti ssaawa yonna mulindirire embaga ejja kuba nga eyogeza abantu ebigambo, embaga ejja kuba nga eyogeza abantu ebirimi, embaga ejja kutuuza abantu obufoofofo, embaga ejja kuba nga oba njogere kindege si bigambo byange. So kino ne kikonfaminga bulijjo kye tubadde tubagamba. Si mulundi gumu si ebiri nga nkola wano eggulire nga mbaleetera emboozi y'ababiri bano era ne mbagamba nti embaga eyengedde. Kuno tubadde twogera bwogezi naddala abafaans nga be basinga okuba nga bakiteekamu nnyo nga bagamba nti langirira embaga, embaga egenda kubeera wa, twambale ki? Kwegamba nga bafaanizi nga beeyogeza byabwe naye nga bano babiri babadde tebannavaayo konfaminga. Naye olunaku lw'eggulo tukyawedde. Honorable Minister kyavudde mu kamwa ka Honorable Minister ye kennyini Fiona Namutoolo n'agamba nti ssaawa yonna nti embaga tujja kuba nga twekuba embaga era yakozesezza akagambo ako nti tuwagala tukole embaga ejja kuba nga emenya ebitooke. Simanyi mmanyi embaga gye boogerako nti emenya ebitooke yo ejja kuba nga ekankanya Bannayuganda nti tulabye embaga nnyingi nnyo nti naye eno ejja kuba nga eyogeza Bannayuganda ebigambo kubanga olwedde ebigambo bibadde bingi. Olwedde ebigambo bibadde bingi. Amwagalako ssente, tamwagalangako, ayina ky'abala, muleete obujulizi obulaga nti abantu bano babaddeko wamu okumala emyezi 6 era oyo tumumanyi, yeeronda nnyo mu bakazi. Ebigambo bibadde bingi. Naye kasita Namutoolo ye kennyini ye yakonfaminze ne tumanya nti ddala ekituufu embaga eyengedde. Awo nno bafaanizi ba Eddy Kenzo, bafaanizi ba Fiona Nyamutoolo, bafaani ba Nyamukenzo awo nno ne beeyongera okuwaga ne bagamba bannange twabagamba nti ku Nyamutoolo kwe tufiira tetujja kuba nga twongerako omulala, nedda nalonda ne mmala. Era Eddy Kenzo kyeva olaba juuzi gye buvuddeko wano eno yafulumya oluyimba lwe bayita Muleereetu nti muleereetu ono ye wange, sikyawankawanka era sikyanoonya walala, nalonda ne mmala buli kimu kye nali nnoonya nti mwana muwala ono akirina. Okitegeera si bigambo byange naye yayita mu luyimba n'awaana mwana munne
eyo gye beeyagalidde ebbanga ffe nga tetumanyi. Nalabyeko awo era nga abaluleeta nga bagamba nti mbu singa mwana muwala Fiona Nyamutoolo mbu tebaamuwa obwa minisita mbu yali agenda okuba ng'afiira mu ggalale, mbu lwaki avuddeyo kati ng'ebbanga eryo lyonna babadde naye nga tavangayo. Nkugambye mu Uganda, nkugambye nti waliwo abantu bo nga bafokasinga ku negativity, ng'abantu bafokasinga buli kimu ebirungi ebibaawo 10 omuntu ajja kulondamu akatini ak'okuritisayizinga. Omusajja yabagamba nti nze ebintu byange ebya famire nabiggya dda mu mawulire era ndowooza zino ze zimu ku nsonga lwaki ebintu bye abadde abikuumye nga biri private. Lwa bintu bino abantu kuritisayizinga kino kiri era neewunyizza nnyo nga era baleetawo statement eyo ate nno omuntu eyagikoze muntu mukulu. Mbu si kaakubanga bamuwadde obwa minisita mbu Eddy Kenzo abadde agenda kuleka Fiona afiire mu ggalale era teyandi mwana nsinze. Yandiba mutuufu kubanga Eddy Kenzo yali yagamba nti ebintu bye tabyagala mu mawulire, naye lwakuba nti kati Fiona yafuuka public figure era lwakuba nti Fiona baamuwa obwa minisita n'agenda okulayizibwa nga Eddy Kenzo alina omuwerekerako nga a supporting husband. Awo nno abantu we baatandikira okuba nga bategeera nti abantu bano bali wamu era si kaakuba ekyo Eddy Kenzo obulamu bwe ndowooza twandirabye bulabi ng'alangirira embaga ne twetandika okwebuuza Eddy Kenzo abadde adeetinga ani, naye lwakuba ekyo kyaliwo ng'alina omuwerekerako ate nga talina ngeri gye yali alina okuba ng'ate asitoopinga abannamawulire okuba nga bateekinga ebifaananyi yali tayina. Singa yali alina engeri gy'ali nga asobola basitoopingamu oboolyawo n'essaawa ya kaakati twandibadde nga tetubimanyi kubanga ye kye yali ayagala ebintu bye byeyagale ne bw'eba mbaga tubitegeereko oba ng'embaga eyengedde nti bano bagenda kwekuba embaga, naye lwakubeera yali tayina. Jjukira baali balina okwekuba ebifaananyi ne pulezidenti. Awo nno bwe wava obuzibu nga talina kukyebeera, talina wabagaana, talina wabagaanira, talina wabasitoopingira, ng'alina okuguma ebifaananyi ne bikola ki. Awo nno ebyatandikira okuliikinga then awo abantu ne batandika okuba nga buli omu aggyayo mitwe Eddy Kenzo ne Nyamutoolo, Eddy Kenzo ne Nyamutoolo. Abamu nno ne batuuka okugamba nti tekisoboka oba muwerekeddeko just nga mukwano gwe nti oyo Eddy Kenzo tumumanyi tasobola naye gwe omanya otya omuntu okusinga ye kennyini nga we yeemanyi? Otegeera otya omuntu n'olowooza nti omutegeera nnyo okusinga omuntu ye nga we yeetegeera? Ebibuuzo bingi awo naye nga si kye kikulu nnyo. Ekikulu nnyo kiri nti embaga bamaze dda okuba nga bagirangirira lwakuba nti tebannaba kuba nga balangirira kifo, ejja kuba awodi, ejja kuba sayidiki, kyekyetaagisa naye nga bombiriri essente bazirina. Just ne bwe banaaba nga bayiseeko mikwano gyabwe era bajja kuyitako emikwano n'aba balinamu ku nsimbi. So bano abaagala contributinga ndowooza kijja kujjamu nga by the way, naye bano ne bwe basalawo ne bagamba nti bakole embaga nga si nsondere era bagisobola era ndowooza bajja kugikola. So munnange abadde ali eyo ng'olowooza nti bino byakusaaga, ng'olowooza nti Eddy Kenzo alina akaabala, nti oyo tomutegeera nnyo tasobola kuwasa Nyamutoolo era babakubye jjooka era
ye ebyabwe bitambula bulungi nga bwe babibala kubanga ekintu kyabwe bakicalculatinga from a top fan to housewife. Kwegamba omwana muwala ono yali number one fan wa Eddy Kenzo. Kyeva mulaba nti ne gundi gyabwe z'okuorganizinga zi Eddy Kenzo festival biki byonna yali ngamu. Awo simanyi oba akikolanga atya, awo simanyi naye nga yali ngamu era ndowooza omukwano gwabwe gw'ekimmemmette gwatandikira eyo ne balyoka bakwata ekintu kyabwe mpola bwe baalaba nga ekintu kye basobyeko olubuto mwe luli ne bagamba ekintu kino katusirikire tukitwale mu maaso mpaka era bwe batyo omukulu nga bwe yagambye nti ye amanyi kyanoonya era amanyi kyayagala of which kyayagala yakisanga mu ono bwe bagamba omubi atanyirira atalabika bulungi tekayina nyaashi n'okajja kaddiwa mango simanyi baminisita bisomerere era bingi nnyo bagezezaako okuba nga bakompeyaringa naye ye akugamba nti nze oyo gwe njagala era gwe nalonda mu bangi era nze tukwatagana nnyo gye ndaba nti omuntu gwe nsobola okuba nga nseetolinga naye obulamu ne bugenda mu maaso ne twezimba ne tutuuka ne ku ddaala eddala. Yes, mukwano gwange oli nange era nga tukyatambula wamu era ng'omukutu guli gumu gwokka that is NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ssaako n'okuba ng'oleka comment yo. Kugambye ebisigadde tulindirira embaga gye batusuubiza nti ejja kuba nga ekankanya Bannayuganda, nti ejja kuba nga eyogeza Bannayuganda ebirimi, nti ejja kuba nga etuuza Bannayuganda obufofofo, ejja kwogeza abatoogera bakiggala, ejja kutunuza abazibe. Okitegeera si bigambo byange naye nze nange nkuleetera ebyo ebiri ku ground nga bwe boogera. Embaga ya Nyamukenzo eyengedde era nga ndowooza mpola mpola tujja kubanga nga tubatuusaako organization yonna gundi ekifo ejja kubeerawa, baani abakirimu era bategese batya, byonna tujja kuba nga tubatuusaako naye munzikirize mbe nga mbeerekereza tujja kuba nga tukoma mu maaso n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.